Sooka otunuulira akatambi kano. Abantu bano tebamanyi nti eno ccupa ya soda. Tebamanyi na bwe bagisaanukula, wabula baluma nnume n'amannyo gaabwe. Tebamanyi nti bamuyita na soda, wabula balaba kintu kiri mu guntu, tebamanyi nti eno na ccupa. Naye ngenda kukubuulira ensonga lwaki nkuwadde akatambi kano. Ogenda kwewuunya bikwatagana bitya n'omukyalo ono Joyce Ssebuggwawo ne Buganda ne Uganda ne bannayuganda okutwaliza wamu. Sooka olaba akatambi kano okawulirize ate nkomewo wadde tekali mu Luganda. Kakati nno nsooka okukwaniriza ku mukutu gwaffe ogw'enkyukakyuka. Nze AK Master nga bulijjo natudde dda emabega w'omuzindaalo. Nsaba vidiyo sooka ogimpera ekigalo nkubuulire ebigambo by'ogenda okwewuunya otya n'okutya. Kakati bannabyabufuzi b'olaba mu ggwanga Uganda abasingira ddala batwala nga bw'olabye abantu abo abatamanyi nti ku nsi waliyo n'ekintu kye bayita soda, era nga tebamanyi nti ku nsi waliyo n'ekintu ekiyitibwa nti eccupa, era nga tebamanyi nti n'eccupa eyo esaanukulwa busaanukulwa kasaanikira, wabula nga balina kukozesa maanyi okugisaanukula okufuna kiri ekiri munda. Lwaki nkuleetedde ebigambo ebyo? Njagala ompulirize bulungi nnyo. Olunaku olwaleero twerekedde politics ow'omunda ddala. Omukyala Joyce Ssebuggwawo Nabbosa avuddeyo olunaku olwaleero, obutambi mugenda bulaba wano butereevu nnyo, ngenda bo bateerako, ng'akukkuluma n'okukaaba n'okukiika ensingo n'okkuba emimiro, ng'ono yeebuuza lwaki Obuganda tebwamuziikiddeko bbaawe Profesa Ssebuggwawo. Jjukira nti omukyalo ono yali minisita emmengo mu kabineeti eya Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwena Mutebi owookubiri, wabula ono kigambibwa okusinziira ku ye mbu yakola nnyo ng'akyali mmengo, wabula era ono yalaga nnyo nti ali ku ludda olw'Abannayuganda olunyigirizibwa, era ng'ono yatukakasa nnyo nga bwe yali owa opposition lukulwe, wabula gye byafundikirira ng'omukyalo ono amaze okubeera ng'alaga kalaze entuufu nga yeegase ku Mwami Museveni, era ono minisita awedde emirimu mu gavumenti ya Mwami Museveni. Lwaki Abaganda tebaasobodde kubeera nga basuusuuta oba nga basoosowaza okufa kwa bbaawe Profesa omulamba Ssebuggwawo? Nakugambye mu vidiyo yaffe eyasoose olunaku olwaleero nti genda ku mukutu ogwa Jakana Nadduli olabe Jakana Nadduli ebigambo bye yayogera ku mukyalo ono Joyce Ssebuggwawo Nabbosa. Omukyalo ono enkula gye yakulamu okuva nga muto n'ebyo ebyaliwo famire ye ebyekuusa ku Ssekabaka eyakisa omukono mu ggwanga erya Bungereza. Jjukira nti Ssekabaka taata wa kabaka waffe aliko kati Ronald Mwena Mutebi owookubiri yaweebwa butwa mu ggwanga erya Bungereza, era eyasindika omuntu eyamuwa obutwa yali Kawenkene Milton Obote, era Obote ono ye yakulemberamu mu kusaanyaawo olubiri oba okugobaganya Ssekabaka Muteesa n'awangangukira mu ggwanga erya Bungereza. Teyakoma okwo wadde yawanganguka n'abalekera ensi yaabwe. Ssekabaka Muteesa baamulumba mu ggwanga erya Bungereza nga bakozesa abantu abamu, era waliwo abawala mbu abaakozesebwa ku Ssekabaka Muteesa oyo ne batuuka okubeera nga bamuwa obutwa
n'akisa omukono mu ggwanga erya Bungereza. Era enjole ye teyakomezebwawo mu biseera nga Obote Kawenkene yafuga. Yamala kuvaako omusajja kati eyali amanyiddwa nga Field Marshal General Idi Amin Dada ye yakomyawo enjole ya Ssekabaka Muteesa n'eganzikibwa oba n'ewunzikibwa oba n'eteekebwa mu bijja by'abakitaabe oba bajjajjaabe wali eri e Kasubi mu Masiro wa mukwano gwange gwe ampuliriza. Kaakati nno okukisa omukono okwa Ssekabaka Muteesa oyo ampuliriza ebigambo nkugambe nti genda ku mukutu ogwa TikTok ogwa Jakana omugenzi kati ono gw'olaba essaawa zino ku screen yo owulire ebigambo ne bwino gwe yaleeta ku mukyalo ono Joyce Ssebuggwawo minisita wa Museveni ali mu kukuluma nti Buganda egaanye okuziika baawe. Lwaki Buganda yandiganye okuziika omusajja ono omukyala gwagamba mbu yayamba nnyo mu kkomyawo bwakabaka bwa Buganda obwa Ssaabasajja aliko kati Ronald Mutebi owookubiri. Kakati nno nga sinaba kubeera nga nkutuuseeyo njagala nnyo nsooke nkutwale mu bigambo bino nabyo bitegeere nti Mwami Museveni akoze ekisoboka kyonna okulaba ng'asaanyawo Uganda yonna. Wuliriza ng'oggyeko Buganda ng'asaanyawo Uganda yonna. Era ono yatuuka n'okubeera nga aleeta erinnya eppya ery'okubeera nga batuuma ensi empya gye baagala okubeera nga bakola mu kifo kya Uganda. Wuliriza ebigambo bino. Mwami Museveni omwaka 1995 yagezaako okukyusa eggwanga lyaffe erya Uganda balituume erinnya eddala erimanyiddwa nga Nveera. Wuliriza Nveera. Kaakati omwaka 1995 nga bayita mu musajja eyali MP ow'ekitugumu era amanyiddwa nga Tiberi Okeni. Tiberi Okeni yali ateeseteese okubeera nga ayanjula ekiteeso eky'okukyusa eggwanga Uganda oba ensi Uganda bagituume Nveera country. Nveera. Lwaki bali bagituuma Nveera? Ebigambo ogenda biwulira. Naggambye Uganda ekolebwa states 13 nga bwe nannyonnyodde mu katambi akaabaddewo olunaku olw'eggulo. Kaakati states ze 13 ze bajjamu erinnya lino Nveera. Naye nga kino kyonna okukikola bayagala basaanyewo Buganda kubanga Buganda ye yeetolerwako ensonga za Uganda. Era owulira nti Uganda bajjako bujja nnyukuta eya B ne bagifuula U n'efuuka Uganda. Lwaki kiri bwe kiti nga sina kutwala mu nsonga z'omukyalo ono Joyce Ssebuggwawo nga bwe nkunnyonnyodde era ogende ku mukutu ogwa Jakana Nadduli Sulaiman omanye lwaki Buganda tebaasobodde kubeera nga baziika omusajja ono bawo omukyalo ono Joyce Ssebuggwawo wadde omukyalo ono yakolako emmengo nga minisita wa Ssaabasajja Kabaka Ronald Mutebi owookubiri. Kakati nno tukkiridde boti olunaku olwaleero nagambye nti tugenze mu kazannyo ak'obwongo okutuula mu kiraasi oyige. Maama wange mu ggwanga lya Switzerland nkutumiddeko nnyo ebigambo bye bino maama sooka obiwulire olunaku olwaleero. Njagala okubategeeza ebigambo bino mu 95 still president yayita muwekitiibwa era yali minisita era nga member wa parliament gwe bayita Tiberi Okeni n'amutegeeza ebigambo bye bimu mu kwagala okukyusa eggwanga Uganda live mu kigambo Uganda ng'alaba ekigambo Uganda kiri too close ku Buganda febamu era tuyinza okukiriminga ekyangu nga bwegera kwiso Uganda specifically osigira mu bugambo Buganda ne baagala bakyuse n'ebyafaayo ebyo naye yayita mu Tiberi Okeni wekitigumu n'aga nti tekeyo motion kukyusa kwa constitution amendment eggwanga kigambo Uganda tukikyuse kifuuke Nveera. Kaakati bwe bateekayo ekiteeso ekyo oli amubuuza nti jurisdiction nazo zinaakyukiramu nti nedda tujja sigalayo nga gye tuli mu jurisdiction zaffe. Ambuuza ate obuwangwa nti tebujja kukyuka naye nti tumala biseera tetuyinza kudda na ku motion egamba nti tugenda mu Nveera. Naye nga Nveera yali agamba nga bwe tujja tutambula mu state 13 zino omugaliva Nairo eni etandika babeere aba Nairo nga mwe tuva abatambulira ku Blue Nairo and White Nairo nene yaffe endala naye batwala erinnya lya N nti eyo Nairo. V ng'eyogera Nveera V yali eyogera ku kiye erinnya no tulingenzeeko naye nga mwalimu Nveera V N eyo ng'eyogera ku Nairo akalanja kajjuke naye nga mulimu abalala bayogera ku Albert eya E ne bayogera ku kye tuyita E yali Erigoni R yali ki naye nga V yali Victoria yes yali Victoria
Kakati bwe batyo bwe bajja baagala okuvaamu ekigambo nveera tukikyusa okuva mu Uganda etandikwe kuyitibwa nveera naye statement yayita. Kakati baali badduka ki? Museveni kyali ayagala mu ekyo bw'otunuulira Kenya ku ludda lwa North ate gye bajja bayita bajjanga batambulira ku migga egyo oba nfuna bulungi kyali kisembeza Abannalwanda bano nga tugenze mu kigambo nveera okukakasa nti tebasobola kusumululwa kuva mu Uganda baba balibwamu ng'abatambula kubanga jjukira Abannalwanda tebali mu luse lwa Bantu ate abo Bahamites oba nfuna bulungi Banairo Hamites Bahamites abo ne Banairotics. Kakati bano Bahamites abajja batambulira ku mugwogwo kyali kimusembeza kusinga tugenda mu kigambo nveera bo kusigala nga weebali obukodyo bwa Museveni nga bwewala nnyo nga si bwangu bwakugwamu nga teweetegereza byafaayo nabwe kitera Tiberiok ni bwe yafa Museveni okukakasa nti eri munywanyiwe yamuggulamu n'essomero Kitigumu naye yali akola commemoration ya kino nga munywanyi yali aleese ekigambo ekyo. Kakati bwe ntunulira Gashumba is not Gashumba mwaba abaleese ekigambo ekyo abavandimwe oyo Museveni. Kakati tubuuza mu Buganda byebanja ne Bannayuganda mu kifo ekitugattira awo bye babanja abavandimwe kikwataganirawa musooke mutereeze biri ebitugattira awamu nekyo kyabavandimwe kyangu kyakuyitawo teri akikanisa kuba bavandimwe teri abagaana kuba Bannalwanda kubanga si bulabe okuba ekyo kyemuli ngera Gashumba yagambye ani yatutonda naffe twakanjaga nti ffe twetaddewo ekyo kituufu Bayibuli kyeyogera ne Kurani kyeyogera kyekimu omuntu yenna avuma eggwanga aba avumye Katonda butereevu naye bwe tugamba ate ensobi ezibalimu tetutegeeza nti tusosola mmwe tubagamba tutereeze unity in diversity etugattira awamu. Kale mwavandi temwogera ku Banyarwanda bubi mwogera ku mpisa embi ezo ezibalimi okukkiriza nti mbugwira bwammwe temuyinza kuba nti ekijja kuva mu Bannayuganda n'emyoyo gyabwe. Mukutu gwa nkyukakyuka EKTV Media Uganda nga bulijjo nkusaba video eno soko jimpere ekigalo obanga tunaba kuberanga ojuwa ekigalo kakati naawo omupya nga gwe gusose ku mukutu gwaffe nkusaba n'obuwombeefu osoko subscribinge olwokonene ku kade buli video gye tteekayo ng'eno eyigiriza ebikwata ku nsi yo osobola okubeera togisubwa obeere ng'ogitegeera butereevu nnyo. Kakati sinza kujjukiza nti omulongo wase omuluutansozi yatuyamba okubeera ng'obudde bwaffe bonna bwe twandimaze nga tukola emirimu egyaffe oba oli awo tubeera tuli mu kufeffetta waako ono okubeera nga tumukutuusaako osobole okubeera nga omanya ebigambo nga bino ebikwata ku nsi yo. Kakati nno bw'ogaana okubeera nga naawe olina ekizibu n'otamukubira ssimu asobole okubeera nga akuyamba kakati obeera oli ku bibyo mukwano gwange gwe ampuliriza kizibu ekya buli kkala sente zikuyita mu ngalo abaana bagugumuka ekiro bagabeketa amannyo abaana bafuka ku buliri baagaana okubivaako emirimu gyabula papula zaagaana oyagala visa kakati omulongo wase omuluutansozi akuyita nti genda akuyambe ku bintu nga bino ne bwoba oli bulaya ng'empapula zaagaana muweereze message ku WhatsApp message ajja kubeera nga akuyamba. Kakati nno Bannayuganda bangi bwe bawulira ebigambo nga bino bye tubatuusaako ne bibagwa mu matu gaabwe bongera okubeera nga batabuka n'okubeera nga banyiiga n'okwekyaba mu mutima gyabwe olw'ebyo ebigenda mu maaso naddala mu nsi yaabwe eya Uganda kubanga abantu bangi nnyo abalowooza nti singa kati essaawa zino ensi yaffe esingira ddala amawanga nga Tanzania nga Rwanda n'amawanga amalala mu Africa n'agamu ku lukalu olwa Asia wabula kyannaku nnyo okubeera nga ensi yaffe eyalinga egaba obuyambi ku mawanga nga Bungereza ng'egawa obuyambi amawanga nga United Arab Emirates ng'egawa obuyambi oba mweze muyita Dubai essaawa zino Bannayuganda bangi nnyo abafumbekedde mu mawanga gano aga Buwarabu nga tukola mirimu gya buddu era nga tuli ku modern slavery gwe tukola. Bannayuganda bangi abafunyayo ebizibu eno gye tuli ku mawanga bangi ne bafiira kuno ne bazibwa okwabwobwe nga njolo eziwedde emirimu naye ng'ekitwala eno okuwaŋŋanguka kubeera nga tunoonya ekiguli amagala eddiba kubanga ffe mu nsi yaffe opportunity zaatubulamu kubanga opportunities ziweebwa abo abali mu buyinza ab'eŋŋanda zaabwe mikwano gyabwe era abo ab'amawanga gaabwe. Kaakati oluggo ne bwebanga osomye naye nga toli mu ggwanga liri eri abantu bali oyinza obutafuna opportunity oba mukisa kubeera ng'okola omulimu ogwo gw'osomeredde ne baguwa omuntu oli atalina buyigirize
bumala okubeera nga addukanya ensonga eyo. Era ekyokulabirako bangi mulaba ekiri mu education. Omukyala wa Mwami Museveni ono nga ye mukyala amanyiddwa nga Kataha Museveni yakulya ebyenjigiriza, naye abantu bangi bagamba nti gwe gezaako bugeza onoonye empapula ze oba oliawo ojja kukwata ku mutwe. Genda akulya ennyonyi ya Uganda omukyala oyo, ogenda onoonye kubikwata ku nsoma ye ojja kukwata ku mutwe. Naye nga abantu bangi abayivu oba oliawo abali wano abandikoze emirimu egyo naye olw'okubanga tebava eri munnange tebalina chance. Kati sooka owulire ebigambo nga bino bannayuganda babiwulira, ate omuntu n'avaayo mu kuziika mu lujjudde lw'abantu n'atandika okwogera ebigambo nga bino. Kyova olaba ng'omwami ono bamutute entatinda katono bamuyiseemu n'empi. Oluva wano kwa butereevu nkutwala butereevu ewajjo Ssebuggwawo nkulaga amaziga ono gaalimu ne bannayuganda engeri gye bamuzzeemu nga bamukudaalira n'okubeera nga bamulaga nti okalya ddakaddadda envunyo girira mu katiko n'ekusanga mu ttaka. Okunyonyola bwe waleseeyo basebo ne bannyabo nze abadde asoma ebigambo ebyo nze Jumba Livingstone Saalongo lyaneegattako mu 2017 mpangalira ku kyalo kino aliko kansala w'omuluka guno ogw'Ekimera 2026 nzija ku bwa kansala ba disitulikiti mu Gombola y'Essi. Mukama abampeera omukisa mwebale kumpulereza kadi yenaalemu Ekanisa ndikwasa omuzindaalo mukiriza kanisa ndikwasa omuzindaalo kaakati nno abantu si basiru, abantu si babuyabuya, tolowooza tebalya mmere eyokya. Omusajja ono ayogedde ebigambo byonna n'abimalayo n'abanyonyola nga bamuwuliriza era nga bonna bateefu ng'amazzi g'omuttimpa. Wabula gye biggweredde kasita akonye ku kaadi ya NRM abantu ne bataamuuka ng'enjuki enkubamu ejjinja. Kaakati nno tolowooza nti abantu okuli ekigambo NRM banyiiga bunyiizi, wabula bingi bye batuuseeko olwa NRM. Kaakati bw'ovaayo n'ogijajjatta n'otandika okubeera ng'ogisuutasuuta mu maaso gaabwe n'okugibakuba omanya ddala nti mukwano gwange olwo ofuuse omulaba ennamba emu. Jjukira nti ne mu kalulu akaggwa bannayuganda bangi abaalayira obutalonda kaadi ya NRM, naye kyannaku nnyo kigambibwa mbu okusinziira ku bigenda mu maaso aba NRM bangi be babbira obululu, bangi bayisa mu kadirisa kubanga bano be balina obuyinza, be balina ssente, be balina amagye, be balina emmundu, be balina poliisi era n'okulonda be baakutegeka, era n'abala obululu eri waggulu ku ntikko alangirira be baamulonda. Kakati nno baddembe okubeera nga bayisawo kye baagala kubanga obuyinza bukyali mu ngalo zaabwe. Kati ebyo ng'obitadde ku mabbali njagala tugende butereevu nnyo mu kinyusi ekya vidiyo yaffe ey'olunaku olwaliro. Omukyala Joyce Bosah Nabuggwawo yoona akiguddeko. Bannayuganda bamulumbye ne bamuteera akaka okumukudaalira, okumuliirako obugege ne paani ne sumbuusa byonna wamu nga bamulaga nti nabo bantu, nti era ono alina kye batuusako kye bataayagala. Kaakati oba oliawo Mukama Katonda mbu talya mandaazi era ne paani tamukombako. Kaakati mbu nno ekimansa nnaku kigimansa mpalo mbu kaakati n'ono bulijjo aseka busesi era ng'akuba bulatti, era abatamulaba biseera ebisinga mbu yalinga akuba n'enkwawa lwa butamwekkaanya. Kaakati ng'aliwo munnayuganda n'omu atuusiddwako ekizibu oba oliawo omuntu wa wansi. Kaakati ono mbu yakyakyankyanga nnyo ng'akuba n'enkwawa lwakuba tetwamwekkaanyanga kumulaba. Naye ng'ennungi tezikya bbiri Mukama Katonda bwe yakikola. Kaakati olwaleero kyagudde wuwe mu nju ye mwennyini era nga kikwata ku ye, ku taata w'abaana be, omwami we ye yafudde. Kaakati bannayuganda ne bamuziririra omulambo naddala abo abava emmengo. Kyokka ng'ono yakolayo emyaka n'ebisiibo, naye mbu okusinziira ku ebyo ebigenda mu maaso nga bwe nagambye, genda ku mukutu ogwa TikTok ogwa Jakana Nadduli oli ebigambo omusajja oyo nga tannafa bye yayogera ku mukyalo ono. Bw'onoobigattagatta oba oliawo osalire Buganda omusango lwaki teyaziise, oba ogigyeko omusango lwaki teyaziise. Bye bino omukyala byakukkulumye ng'ali ku Mmengo obutaziika ate nkomye obutereevu nnyo nkutwale mu bantu bye bagambye bye bamuzzeemu ebikambwe. Wanika wa Buganda n'olwekyo famire eyo ng'emuli mu musaayi, obwakabaka bumuli mu musaayi, yabwagala nnyo era ng'awanye ekitiibwa kabaka we. N'olwekyo omuntu yenna aba takiraba
mba neewuunya bwewuunya era nemmanya nti tuba tulagawa ensi eno ebeeragawa tusiimenga ku bantu abakola obulungi. Mwami Ssebugwawo munsonyiwa okwogera kino obwakabaka bwa Buganda bwandibadde buyimiridde wamu naye okumusiibula kubanga bw'otosiibula Mwami Ssebugwawo ku bwakabaka bwa Buganda neebuuza ogenda kusiibula ani? Abataaliwo nga tuzzaawo obwakabaka tebakimanyi naye Mwami Ssebugwawo y'omu ku bantu abaaliwo ku ntandikwa ey'okulowooza okuzzaawo obwakabaka. N'olwekyo yawaayo obulamu bwe bwonna n'amagezi ge gonna n'essente ze yalina n'ebiseera bye byonna okulaba nti obwakabaka buddawo. N'olwekyo bajjajja mwebale nnyo mwebalire ddala okukiraba n'okukitegeera obulungi. Mu nsi muno tuyita mbuyisi naye abantu balina okusiima bannabwe abakoze obulungi kubanga tetuyinza kuzimba bwakabaka nga tusosola, tetuyinza kuzimba bwakabaka nga tetusiima. Toyinza kubeera mukulembeze mu Buganda nga tosiima bantu bakolera bwakabaka kubanga abamu bajja mu bwakabaka babusangawo nga bwatandika dda tebamanyi ntandikwa yaabwo. N'olwekyo kiba kizibu nnyo, kiba kinyiiza nga ffe abaaliwo ku ntandikwa nga n'abantu tebasobola kulinaana kubanga otambula ne Mutebi ne batwogerera ebintu bingi nnyo ne Mwami Ssebugwawo kubanga tutambula ne Mutebi nga tannaba kukola ki kufuuka Ssaabataka. Kyewuunyisa naye Mukama Katonda ensi abamanyi bakimanyi ne Katonda akimanyi. Kale nno bino bye bigambo abantu bye bazzeemu omukyalo ono okusinziira ku mboozi eyo nga bw'ogiwulidde. Wabula kya nnaku nnyo omukyalo ono Ssaabasajja Kabaka amuyitidde ddala nga Mwami Museveni bwe yagamba nti wankaaki eya Mutebi, n'omukyalo ono agambye mbu Mutebi nga tannafuuka Ssaabataka. Essaawa zino Ssaabasajja Kabaka wona Mwana Mutebi owookubiri ye Kabaka. Mu kifo ky'ogamba nti Kabaka Mutebi aliko kati nga tannafuuka Kabaka era ayogedde bwogezi nti Mutebi munansonyi okukosa erinnya Mutebi kubanga mbadde nkugirayo kifaananyi nze ndi musomesa asomesa wano nyina okugirayo ekifaananyi ekituufu ekyo osobole okutegeera ensobi abantu bano ze bakola nga tebannanenya bannaabe. Ye kennyini azaamuyita Mutebi kyokka nga ate amunenya obutaziika bbaawe nga yerabire nti ono yafuuka Kabaka era ye Ssaabasajja gwe tulina. Essaawa zino biri oba oli omumanyi oba wali tomumanyi toyina kuzza kifaananyi kiri ekyemabega ffe kye tutaamulabiramu. Kati uli Bannayuganda bambalidde omukyalo ono ate tukomewo. Ebyo tubagamba bulijjo tubibagamba nga mwefuula kitawulira. Obwakabaka bwa Buganda tebusiimye bba wange Ssebugwawo. Obwakabaka bwa Buganda tebusiibye bba wange Ssebugwawo. Lwaki obadde oyagala bumusiime? Mbu bba wange Ssebugwawo be bakomyawo obwakabaka okubujjawa. Jjukira nti ate mmwe famire eyo muyina lekodizi zammwe ku Buganda. Simanyi Joyce Ssebugwawo, simanyi Joyce ani. Manyi twalumbibwa ne bano ba Joyce babagala simanyi wa. Nawe Joyce Ssebugwawo. Owulira nga bw'olumiddwa mu mutima. Nkulabye ng'oyogera wenna ng'olina ennyiike ku mutima. Kati ennyiike ku mutima gy'olina ku musango gw'osaze obwakabaka obutabeera wamu, obutayimirira wamu nawe mu kaseera kana ak'okugezesebwa. Sigamba nti kirungi naye just tubabuulira mmwe abakyaliwo abalamu mulabire ku bintu ng'ebyo. Munange naffe tetuli basanyufu. Obwakabaka bwa Buganda yeffe. Obwakabaka bwa Buganda yeffe. Si ye Kabaka yekka. Kuba kati gwe nkuwulidde ogamba mbu ne tukomyawo nga ne Muwenda tannaba kuddamu kutuula ku ntebe. Gamba nti mwakomyawo Kabaka ate nga naye Kabaka mwamukomyawo ne interests zammwe, so si interests z'Abaganda. Ezo interest eza Kabaka okudda zaali zammwe nga mmwe abantu bannakigwanyizi. Gw'obadde oyagala bakoki, obadde oyagala Ssebugwawo bamuziike awaziikibwa Bassaabataka e Kasubi e Naggalabi ewawa gye bamuziika, oba obadde oyagala bamuziike e Bulange Mmengo, oba obadde oyagala bamukole ki? Nga bwe watulyamu olukwe nga otwesibyemu mbu oli ku opposition kumbe okolerera mukulu munno kakakuddiremu.
nga bwe walya mu bannayuganda olukwe nga bwe walya mu basaabataka mu baganda n'abannayuganda olukwe nti okolera opposition nga kumbe mwajja kugibega obulumi bwe twafuna ku mitima gyaffe obulumi bwe tuyina n'enkovu ze mwatuteera ku mitima okalya ddakaddadda olaba enyiika eyo gy'oyina ye enyiika naffe gye tuyina kutulyamu lukwe kati gw'olaba ekyo kyamaanyi nnyo obutasiima mugenzi ataliiwo naye nga ffe tewasobola kutusiima be mwali nabo mu kulwanyisa mbu ng'olwanyisa Museveni mbu tewasobola kutusiima ate nno ffe twaliwo tuli balamu tetulina bafu naye gwe kikulumye nnyo olumirirwa n'omufu okusinga ffe abalamu bakuwa minisita era ssente olya security oyina buli kimu oyina okirabye buli muntu tayimu yeetuuka mu kaseera ke nadda mu kasonda n'akaaba tukulabye otuuziza abavubuka obannyonnyola mbu mwakomyawo obwakabaka mwabujjawo obwakabaka nga bwatandika dda ng'oli mwana muto nnyo nze nkulaba oli kibbebi bw'ogamba nti mwakomyawo obwakabaka bwatandika ddi wakuba nti ne bwabadde oli nabo nga tebasobola kukubuuza bibuuzo neffe tujja bikubuuza obwakabaka bwabukomyawo gwe yabutandikawo bwatandika mwaka ki nammwe muyina myaka emeka mu famire ya Ssebuggwawo temutukooya Katonda yaweera yajjawo ekyo ky'olina okumanya naye teweerabira isitole wammwe ku bwakabaka gobadde oyagala ffe maama tuveeyo tusinika amannyo ku bye mwatutuusaako obimanyi bye mwatutuusaako obimanyi katambuzi kajja mutuukako kajja mutuukako nze sijja kukola ng'oli abavuma waliwo abavuma mpaka kuwulira bubinze ebyo sijja bikola naye kajja kutuuka era ojja tuulawo ogambe kale senga nakola kyennyina okukola wadda mu kuluvuubana kaakati nno oyo y'omu kubambalidde omukyalo ono era akoonye ku bigambo nti ebyafaayo bya famire yaabwe ne Buganda omwami oyo akikoonyeeko nnyo ebyafaayo byammwe ne famire n'obwakabaka bwa Buganda obimanye tannyonnyodde kigambo ekyo kyategeeza naye abadde ajja agamba nti ebyafaayo byammwe n'emmengo oba obwakabaka si birungi kikyabadde ategeeza y'ensonga lwaki nakugambye genda ku mukutu ogwa Jakana Sulaiman Nadduli ojja kwewulira ebigambo ebyo ojja kutya ensi nti abantu babeera bamanyi ebintu naye ne basirika busirisi ne bakulinda mu ssaawa eri envannyuma oba oliawo naawe obeere ng'okolera eddakaddadda ng'okiwuliramu kati njagala nkutwalewo omusajja omulala eyeekolera ayogedde ki ku nsonga eno owulye byayogedde wabula nga ne mwami Museveni waliwo akatambi akagenda okusembayo era nze nkusibula omulundi gumu nako ogenda kawulira nga yeekolera amaze otuwa bwino ku nsonga y'omukyalo ono mwami Museveni waliwo olukwe olukambwe eddala nga nolulaga nti agenda kukwata abaana naddala bali NUP oba bali ku opposition abaweeyo kubanga waliwo okuwanyisiganya mbu ogenda mu maaso abasajja abazungu be nagambako ery'eggwanga erya Congo bakubye emmundu ne bagoba bayekera bonna ba M23 ne bayingira eggwanga Uganda kakati abasajja bali bagamba twagala otuwe abayeekera abo kakati mu kuwayo abayeekera bali okusinzira ku bwino nazze alaga nti mwami Museveni tayinza kuwayo bayeekera bali mbu kubanga banne kati mbu agenda kukwata abaana bangi aba NUP oba bali ku opposition abawoyo emifo ky'abayeekera bali abagambe nti abo bayeekera uli ebigambo bino ate mukwano gwange mpuliriza Maama Joyce Nabbosa Ssebuggwawo gwe bwe weetunuulira olabawo enjawulo wakati wo ne Hajati Zula nga ndaba oyina by'ofaananya Hajati Zula in common. Hajati Zula yavaayo n'ayogera ebikwatagana n'ebitakwatagana mu mawulire ebisaanidde n'ebitasaanidde mu mawulire ate ndaba naawe ekkuba okutta eri erimu mu kyambalo ky'oweekitiibwa yeggwe atasengejja kiyina kuyita mu mawulire yeggwe atasengejja kyetaagisa kuyita mu mawulire era yeggwe atakiraba nti kino kibadde kyetaagisa oba kibadde tekyetaagisa baawo oba omwami wo obulamu bwe kyogamba bwe buli mu kukutula ne Buganda oba mubadde mwakutuka dda ne Buganda nga y'ensonga lwaki ne Buganda teyakoze kimala mu kuziika kw'omukulu oba teyamujjukidde kimala nga bw'oli mu kwogera olunaku olwaleero. Lwaki temusomesa abantu ennono? Kubanga yemmwe abantu abaali badde ebyokulabirako ennyonyi enkulu ezaaliyigirizza ente okubuuka. Buli lunaku onenya abaana b'obukoofiira nga bwe wagamba
nti bawalampa obwakabaka bayisa n'ebitasaanidde kuyita mu mikutu gya Buganda nga byakyama nnyo eri Obuganda. Essaawa eno gw'osensudde amaka ga Ssaabasajja Kabaka kubanga mu maka ago maama gw'olinnya zaala. Obireese mu mikutu gy'amawulire bifuuke emboozi etambuza omwenge nga Ssaabasajja Kabaka bw'ataaziise ssezaala we oba ng'Obwakabaka bw'e Buganda bwe butaaziise ssezaala w'embuga. Kakati bano abantu abalala oba obasiigidde kifaananyi ki? Lwaki temuwadde bitiibwa? Kubanga ab'ebitiibwa ate mmwe musinza okufutyanka ebitiibwa. Ekitiibwa ng'oggyeko ekyokubeera tayito, naye kyabangawo omuntu atiibwa. Saatiibwa zino bino ebya Museveni ali feared, nedda ng'omuntu ali respected. Kakati nga tuvudde ku bino ebitiibwa ebyammwe ebya tayito, waabangawo ebitiibwa eby'ebitiibwa. Naye ate ebitiibwa ebya tayito byonoonedde ddala ebitiibwa eby'ebitiibwa, kubanga bw'aba nannyini kitiibwa ekya tayito tamanyi we bakwasaganya nsonga amangu ago nga n'oli abaamulya bakyamulira mu ntamu tannaggwaawo. Ono alaga nti ensonga ziremeddwa okukwasaganyizibwa munda mu nnyumba oba ziggwere munda mu nnyumba mu maka ga muwala we. Ajjiddewo mu mitwe gy'amawulire ensi etegeere nga Buganda oba Ssaabasajja Kabaka bw'ataaziise ssezaala we. Mu maka ago olinnya zaala. Lwaki nkuyise Hajati Zuula? Kubanga muyina bye mufaananya in common. Bwe kibanga mu maka ago olinnya zaala ng'ate oli kifaananyi ekirungi oba waali badde kifaananyi ekirungi eky'ennono nga bwe walondebwayo okubeera ow'ekitiibwa wadde ng'oli mukyala, waali badde osiigira bakadde banne ekifaananyi nti omwana gye yafumbirwa tebayomberayo. E Buganda ssezaala oba mukaamwana aba mukoddomi teyasisinkananga nnyazaala, era teyamulabanga mu bwenyi, teyamulabanga n'amabega. Era nnyazaala bwe yasisinkananga mukoddomi we engeri olumu gye twafumbirwanga ku byalo ng'akyama ku nsiko ne yeefuula ayina byanoga kubanga tayina kutunula mu bwenyi bwa mukoddomi we. Bwe kibanga nnyazaala tayina kutunula mu bwenyi bwa mukoddomi we, ono nnyazaala wa kikula ki? Azze ku geeti ya mukoddomi we awanyisiganye naye ebisongovu ng'amuvunaana butaziika ssezaala we. Lwaki musajja gwe tewaziise ssezaala wo muko? N'ojjamu n'eggomesa otandike okuyombera ku buko owanyisiganye ebisongovu ne mukoddomi wo, naye ng'omulangira kimu kya butaziika ssezaala we oba kya butalaga nti emirimu gya ssezaala we gibadde gya mugaso nnyo mu maka ge. Nga sinnakutunuulira mu kifaananyi ky'omuweereza wa Buganda, njagala nsooke nkutunuulire mu kifaananyi eky'omuteesiteesi w'omuku mu maka mu lubiri. Kozi olubiri terubeera maka. Omuteesiteesi w'omukuuma lubiri oba omuteesiteesi w'omukuuma nnyinimu. Omuteesiteesi w'omukuuma nnyinimu, omuteesiteesi w'omukuuma lubiri ye gwaddidde ebyama by'omu maka omwafumbirwa omwana wo, ye gwe atandise okubyasanguza nti omukoddomi abalimbira eyo mu bantu mbu yeeyisa bulungi. Nene muwala wange yaŋŋamba ka mutima mubi kubanga kati kyolinga kyogezaako okujustifyinga. Okutta akazindaalo mu katale ak'emibuulo, oli mukasukira mukoddomi wo, mulaba mpale naye munda simuli, mukalaba kwesiiga bizigo naye omutima mukyafu muvundu. Omuntu w'ataziikidde ssezaala waaliziikaani? Kye tulina okukola kukyebaliza Katonda nti atuwangaaziza ne tulaba ku kiseera kino. Once upon a time omuntu gwe twalowoozanga nti alina amagezi nga option erwaliro gy'asigazza mu nsi eyo okutufuga yakukola fujjo nga kyokka kyasigazza. Once upon a time ono omusajja ayitibwa nga father of the region, nti ye taata wa region yonna ya East Africa ne Africa, mu regional peacekeeper. Era ng'ensi amawanga n'amawanga gamuwaana nti alina amagezi. Naye essaawa eno
tumunyize bannayuganda mumunyize nti option gyasigaza yakola bya kisiru takyalina kyamagezi ku myaka ana gafugidde ensi yaffe tekyali kyamagezi nga batudde ne kabineti ye yonna n'atuuza amagye n'aleeta baministers be bonna nga decision gye basobola okuvaayo nayo ya kisiru nti kwata osindike alien scheme n'abasirusiru banne bagende balumba ekitebe kya NUP awo watuuse okitegera oyo ye muntu gwe mwegombanga nti okyali oyo nze nabagamba ono kyali tabeerangako mugezi Museveni tabeerangako mugezi tafuze Uganda eyo nti abo bakyali bagezi sibe bali Museveni tabeerangako mugezi always abadde atufugira ku mase na kuba nti no yazimba ekintu kibaita fake democracy n'asiriwaza banene abazungu kati abadde nga afuna funding ngaffe tuli sleeping generation ne kati we tuvuddeyo ne tumulaga kulo kati ndoza mukyali ti bulijjo musiru Ushegera just imagine kale wabanga abadde mugezi teyasobola kuzimba president agatuletera Muhoozi Kainerugaba watunudde mu cabinet yo nayo najabadde afuga nayo n'atunula maje gabadde alina n'atunula mu NRM yonna Muhoozi Kainerugaba ye gundi ye candidate asobola okutwala Uganda maaso nga yavuddewo tiyasobola okusikira entebe ye Muhoozi Kainerugaba a drunkard one oyo okitegeera bwati wabadde ngali always abadde bwatyo essaawa eno Museveni alina ebizibu kati abetekayo bidiversion lumba bino bikama ulire Uganda yino zembaga mateno Uganda byonna biri Kongo bigenda sibira Uganda okiraba Uganda bagitadde misango gye Kongo nti ebadde ensi kuzimu ezibadde zikozesebwa okukusa ebyobugagga bya Kongo lulinze nga kibagamba nenga tekiri official kakati bakitaddemu okitegeera ekintu ekyo bakitaddemu nti kati Uganda eryemu ku nsi ezibadde zibbe ebyobugagga bya Kongo ono mulaba wano bamuyita Samei Ruto omulaba Samei Ruto asinkanyani lwaivowe njagala mujjukira mabega nti Samei Ruto ne Uhuru Kenyatta babadde bali mu lutalo lwaweddewo kati batudde wansi bali mu kulivisinga Nairobi process oshegera nabagabe Rwanda process bagisazizaamu bali mu kulivisinga Nairobi process ogiraba eriwo tudde wa Tshisekedi alinda parliament ye kumuwa lukusa kulumba Rwanda Tshisekedi ayagala kulumba Rwanda alinda lukusa lwa parliament alumbe Rwanda Ushegera neba bali mukutesa Nairobi process Nairobi process eno nagibagambe egamba nti wetukuba abayekera ensi gye baddukamu tugenda gikuba paka mu capital city onako olwalera abayekera bayingira misana na kiro bayingira Uganda eyo badduka olutalo lwasituse Kongo Ushegera bakoyo kubegayirira mu region bakoye Ushegera naye abayekera bayingira misana na kiro mu Uganda bayingira mu Uganda bana Uganda abayekera bayingira ensi yamwe buli lunaku mwebali Ushegera Ruto ali mukutesa ku Nairobi process kitegeza nti Museveni alina okukwata abayekera bano abaweeyo oba si kyekyo bagenda mukwa paka mu capital city naye njagala tujjukire oyo falo oyo tayagala banna Uganda agenda kukwata abaana bamwe abali mu makomera abaweeyo nti no bayekera muteekeewo abiri agenda tandika okuwamba abaana bamwe agenda kukwata abaana bamwe abateekeyo nti no be bayekera ba M23 kuba Museveni tasobola kuwayo bayekera be tasobola Ochegira olwafiya jalimu kati atandise bidiversion alese ebirwadde abifumbye biganye okukola alese simanyi ono Muhoozi alumbye diplomatic ties za Uganda zeina n'ensendala biganye tuganye muwa amakulu agenze mbale bamulagidde yolo kati option gyali nokola kusindika bano basirusiru bavubuka bannaffe mu balumba kitebe naye nze bavubuka mwenze kambawulye this is just an advice nti simu abasoose ochegira simu abasoose ate muloza nti tuba wana boy ate mbanga muloza nti muli bakitalo temuli baboyi temuli babanda kyekituufu temuli babanda fabamu just twasalawo nti okay kati katufuke bantu babulijjo ko ya training katubere bantu babulijjo nefe baboyi tulabye ku babanda ate fe tuli babanda nkiddamu tuli babanda kuba government nambe eyo yasindika battalion ne twabera mu campaign paka wezaggwa nga mwetuli nga masasi gavuga ne tugenda tuzika bannaffe enkyane tuddayo mwenego mwazika mwa bamwettira Mukitegera mwabamwettira naye ffe boy masasi ge twayitamu awo kati omba mulowooza nti muli babanda baboyi temuli si papa yali wakabi yajja na mundu mwe mujja Yasmina buspray Mukitegera ate ono alina ababanda bali international Saudi gye bali UAE gye bali Dubai gye bali naye blood ezo kirasi zammwe twazivaamu twagala nsi yaffe nammwe tubayambe tubanunule kubanga nammwe benyininyini obwongo bwammwe bukwate nate muli babanda ekisho nkibabulya just yo bigambo mu ababyewa ku internet temuli babanda boy tuli babanda ne government etutya kati weewunyo oyo abasindika mukole fujjo ate atyaffe
kati nga tonadde uwo kufango ni mukutandika kwewana mutwagenze ne tukole fujjo just ono musajja abaleka bulesi oyo kabavubuka na busiru we bubatawanya okulembera oti omuntu omuliwe ebikoola okitegera omuku akulembera atya bwakulidinge mwebyo oyo abasindika mutulumbe ate ye atyaffe we wali obuzibu nti alina balax alina banka mwatoola obusente n'abawaako n'abagula mukole biki muje mukole fujjo naye ate ye atutya just imagine tiya batoolerako ku sente naye ate ye atyaffe mukitegere kye tuli temulowooza nti muli baakabi nnyo temuli baakabi baggoyi temuli na bubanda bwe muli era nakeera ku maca n'abali e Uganda bokaboka temusobola bakonteininga ng'abali ebweru tebeegaseeko so mwewage mpola mpola twali tulabya abanene si papa twamulaba naye yakkakana basobi babasse kati ebimukola bya bwereere ono just abatomeza butomeza ovuuka bamwe mu bukozesa bubi ebyo mugenda as a result zemugenda okulaga abaana bammwe enkya ndife twabeeranga mu fujjo ng'abavuuka bannaffe balwanira ensi yaabwe okitegeera so mukole ekirungi ovuuka bwamwe mu bukozese nga mukyali babboyi mukole ebintu ebiri byogerwako nga mukaddiye essaawa eno tukola CV tetumanyi oba tunaatuuka mu Uganda gye tulwanirira kubanga oyo buli watunula ku simu wano n'abikula vidiyo yange emuteeka ku bunkenke okitegeera emuteeka ku bunkenke kakati ate mmwe ate asindika ffe asindika mmwe eriffe nga ye kennyini just nze n'okwetunuzaamu essimu bwe nti ave Uganda n'akuba essimu direct n'agamba we nkukwatako nkusse oba nkuwa ssente bwe ziti ne mugamba kati nnumba ky'oba okola ekyo okitegeera audio zinazisindika ennyingi ennyo wotabikomya naye twamugamba tetugenda kujjamu kakati ate ye atyaffe ate mmwe mulaga nti mulumba ffe ate nga ye yabatuma lwaki ye teyesitukira najja n'atulumba mukitegeera so bavuuka bannaffe boyi mweswaza naye ffe tetulina time yammwe naye ate mbabuulira muli batono nnyo just time is ticking and time is the best teacher time will tell mukole fujjo lyammwe mukole byonna bye musobola naye time is going to tell respect freedom fighters respect abaana beeka just time